waliwo akambo akalala yakozesezza poliisi ekyokukola katuki isisuma jawulawo omusikayibu zono kufa Mise Katonda akwagala. Ebipapula byonna yabitutte. Kati Begina abirabo ijja mu extinga Omukono yakomyewo olw'ensonga naye yakomyewo oleka omusaayi ogwo musiimu ani yakomyeko obudde obukola n'omuntu yakomyewo omusaayi kungi Wazze nazo wanzuka nazze nesooka I don't know. Ntinda yandisewo nzino ntuma waliwo kandi. So byaka byabwe. Ddwaliro. Tuludde ebbanga naye kubanga tuludde naye ebbanga nga tutambula kubanga namusanga akyasoma ali mu sekondiya tutambula nenvaawo nenzira nengenda ekkata actually amaliza osoma nga ndi kkata
n'abeera wano nabadde omwaka mulamba nga nzisiriiwo. Embeera simbi naye simanyi naye kukyavudde kufuna mutima bwe gutyo. Waliwo ebintu byemukozeewo bye tuyinza okulowooza nti byamuyigidde nga tewali, sirowooza kubanga kiki, tewali kintu kiri awo kyogamba nti oba yabadde awo bayagala kino oba ayagala kino. Kirabaawo kyamaanyi. Mu mbeera ze ez'obuntu oyinza mu describinga ki? Muntu mulungi. Muntu mulungi. Era bwe mba mwogera, very nice person. Simanyi kiki, but muntu mulungi. However, just ebyobusu, but muntu mulungi. Twakuba nti omuntu mulungi ate tasobola kukola kintu nga kino bwe kiti. Nate kijjawo obulungi bwe bwonna bwakola ki. Yeah, it surprised me. However, kizibu kyakukkiriza, but it happened. So owona otya kugenda okufuna obujjanjabi naki? Mukama yannyambye nefuna amaanyi with that pain. Ngenda nengamba neighbor nfa, ntwala mu ddwaliro. Neighbor nanteeka ku piki nantwala ku Mukono International Hospital. Ne bangamba tebakusobola, obulwadde bwo tebasobola kuadmitingawo. Try na Mirembe or dispensary. Then ngenda ku Namirembe. At least awo bankoleddeko. Waliwo ebibadde biyitiŋŋana nti omukyala ono yakwegezaamu okunikuwa obutwa. Naye ebyo birala nnyo. It's a different story. That's a different story. Kwekolerera. Nina kusaba Mukama Katonda amukyuse amuwe omutima omukakkamu akyuke. Kyekisinga obukulu. Fine oyinza omuteeka mu kooti, pressing charges, but the best thing is God to kumuyamba. That is impossible. Ekyo tekikyasoboka. Tetusobola kubeera ffenna kubanga omuntu ayagala okutta. Then kintu ki ekisinga ku ekyo obubi? Tewali kisinga ku ekyo. Olaba ne gw'otayagala tomwagaliza kufa. Naye omuntu gwe mubadde naye emyaka 4, buli kimu mukisharinga, everything. Yes. Tukozeeko ku police, tuwandiseeko statement ku police. Tukozeeko ku police, but tumanyi wawaali for now. Tumanyi wawaali. Senga abadde afunye omusinga ali ku TV kakyakulaba oba kakiwonyeza okumanya. Alokokere ddala okuva mu mutima, from the heart. Kubanga bino byansi kati nandibadde nafudde, naye sirowooza nti yandibadde n'emirembe nga nfudde. Okay, fine, oyinza ofuna emirembe essaawa eyo, but the guilt in your heart will never go away. So alokokere ddala, Mukama Katonda amusaasire.
emirundi egimu I don't have every 3 years, no. Tewali nkaayana zonna about that. Tugenda kubanga okugenda n'okola for your family to be okay. N'ogezaako. Ne bw'osanga ng'oluusi tebitambudde bulungi, but embeera oba ogimanyi. Naye kyensinga omwagaliza Mukama amukwateko. Ekirungi ndi mulamu, asigaza obulamu. The pain ewona. But simanyi ye where the guilt, how far that guilt will go deep down. Ndi musajja mulokole. Naye Mukama mwebazizza okuva natuuse mu ddwaliro. Nakati nkyasobola, nakati nkyamwebaza. Kubanga essaawa eno singa siri mulamu. Ne mwebaza Mukama nti akyampadde obulamu. N'amaanyi agakyayogera. Ye Mukama mwebaza. Mukama yannyambye nti yasaze, but the major veins ezimu teyazisaze. Ate era neebaza nnyo abantu b'omu Kirangira bonna bambi bannyambye nnyo. People I never expected. But when they heard this had happened, ne gwomanyi ne gwotamanyi. Ye muvubuka waawali, muvubuka waawali, nga talina buzibu. Bonna ne bajja. N'abantu ba church bambi bannyambye. Sabira akubye. Naye Mukama alina obbawa omukisa, alina okuba blessing. Si byangu. Nze Vincent Seguya. Nsuubula mazzi, soda. Ne musuubuzi ngezaako okutetenkanya bulamu bwange mpola mpola nkole ki? Mbeere bulungi. Naye honestly ebigambo bina bitono siza balimba. Tubulireko mu bufunze kiki ekyabadde mu kiseera kyaziyitira. Ku Friday girlfriend wange yajja wano. Twafunamu okusobagana emabegaka. Ye najja ng'ayagala alina byakima ewaka. Konze ebintu by'okima ewaka naye nga tebiriiyo. Nagamba byagala. Konze naye sijja sobola kukola ki? Kujja. Nagamba onkoze bubi bw'oba tozze. Konze sijja sobola kukola ki? Ewammwe osule ewammwe. Nakola ki? N'asula mu sitoowa. Awo sitoowa eri awo kumpi. So n'abeerawo Monday, n'abeerawo ku Friday, Saturday, Sunday. Wano wennyini. Until Monday kumakya. Agenza ozuukuka nga mulaba azze abuuka bw'ati ekitanda afuluma obuliri. Agenza okuddamu okutegeera nga nsaze wano wansi wano nga nsaze akambe. So mu kunsala akambe nange Mukama n'annyamba ne musindika n'adduka. Naye awo ng'awoza kintu kimu, otamulabirira, tondabirira.
yafuna olubuto naye tondabirira n'adduka n'agenda kuba olusaze mulaba ngenda mu ddwaliro Mukono International ne batugobawo batuga mugende ku dispensary oba Namirembe tutuuse Namirembe gye batuyambidde ne batukola ki ne batujjanjaba ne bantunga operation etutte essaawa nga 5 nga bankolako naye Mukama abadde wa kisa nti nsobola okwogera bulungi nsobola otambula n'ebyo byakuyiga yeri gye tuli teri kugezesebwa kujja eri kuva eri Katonda kutakola ki kwe tutasobola ku overcominga obulumi Mukama ampadde ekisa bwabaddewo bungi kubanga buwa akambe tosobola kugamba nti tekalina bulumi akambe kotetegekedde tebatakusannyalanyizza kisikale buba bungi naye ekisa kya Mukama kibaddewo ekiri kubanga osanga singa kati nafudde omukisa gwabaddewo kwanneebase kufumita ku mutima neyansaze wano wansi basically ne wansi wenyini nawo watta naye Mukama yankuumye bulungi. So yavuddeko yayingidde tomanyi? No, kati nze bwe nakomawo ku Friday yasula mu sitoowa so the next day bw'akomawo bwe nkomawo kukima ebintu wano awatera okubeerawo ebintu soda olwakuba tumubisanzeewo mazzi juices kati bwe nayingira obijjamu ngamba nasuze bubi nasuze mu sitoowa nasuze bubi kwakiri kanneebakeko wano mpummulemukko then nja kugenda edda kusanga 8 nga maze okukola ki okurelaxingamu nengenda nenkola nenkomawo ne musanga ng'ate akyaliwo the next day nga era kyekimu akyaliwo until bwe yamaze okukola mission ye. Mukwano guno gwekogerako yanyiyo era kiki oba ngambe abafumbo tubakubiriza batandike okugabanya emukwano mu bwenkanya ate bafune ne bakansala abakyala ebiseera ebisinga obutakkaanya bugenda bukula nga buva kubanga tewali wasobola kukwata ku kizibu ekyo kirabika ekizibu wabadde omukyala oyo alaba nga solution yakumuggyako obusajja naye ate ekintu ekyobulabe ennyo kubiriza abafumbo mwenna gye muli ebufuna obutakkaanya mugendeeko mu basenga bakojja tuddeyo ku nnono kubanga buli muntu yazaalibwa mu nsi muno ayina gy'asibuka naye nkubiriza abafumbo bonna mukwatagane ensonga musharinze n'abantu ababaliraanye abamanyi naddala nze ndi kansala batusobola okuja tubabuulira ebizibu bingi bye tuyiseemu ebisinga ne ku ebyo okunzika ngamba nti obutakkaanya bwonna mubufumbo bwetaagamu omutabaganya nga tenawo nagenda ku poliisi yadde kwerosibwa abantu ababa beetolerako abalinamu omusaayi ebintu by'obufumbo bino biragagumiikiriza muva nga temufunye temukkaanya sikomera tosobola kusala kati mwana muwala kujjako nga tiyabuulirirwa baba banga temukkiriziganyizza awo tokwatawo kitegedde muleke mwawukane ofune ki Mukama asobola kubanga akutasa butaasa tono yakusibyeko embeera embi obanga ovuddeyo nodda walala nofuna embeera ennungi nze nkubiriza abavubuka tetumutuuka kunyiga kutuukaawo mubeerenga ne basenga abamwe abababulira ne bakojja abamwe ekyo kikola ekyo kyakoze nkivumirira abawala baliko kiddamu okikola tekikola ekyo kyavuge buddo era kibi nnyo abakyala beddemu bamanye ekitabeera bwemu obanga bujja bwe mukolesezeemu ajja kwejjusa okutuusa kunaku olwaba oluvannyuma kati bwaliba nga mwana we gwe bakikola kyokola kikiddamu oluvannyuma bwaliba mwana we nga bakikoze alikiri musanyusa